Oh kojja olutalo olulisa olutalo rwoze kugambye ndi namukwaya tajja kuddamu kwogera kigambo kyo era saagala ddemu kwogera ne Shiba abeere mugeze ekimala ave ku namukwaya nalabye Shiba akoze podcast tandika okwogera ebigambo ndaba ayogererako ebigambo bingi anti olwo kigenda kumuleka singa ebyo ebigambo abyarenjinze n'abikolamu oluyimba he would get a very good song balina amaloboozi amaseenekerevu gonna buli yagezangako okuyimba obulungi agamba nti owulidde eddoboozi liringa erya Giblix kuba yayimba obulungi kati bw'owulira nga omuntu gwe batandise okuwalampa ng'omanya yalina ekiki amaanyi era n'ennaku ezo gye buvuddeko nawulira abantu nga balasana abalala ne bavulula endusu nga bawalampa lutalo era ng'otulaba muzere megatongemanya lindeko gyakagato nnaku olwaleero ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda oluvannyuma lwa Shiba okwogera ebigambo okusipasidana nga walina omutima omubi watayagaliza nti era mutemu n'obutemu omutima gwalina asobola n'okutta omuntu finally ndabye sipasidana avuddeyo n'agamba nti Shiba musota ati sipasidana ayogera ebigambo bingi nnyo nga munyiivu oluvannyuma lwa sipasidana lwa Shiba okumwogerako ebigambo ebingi tugenda beera nga tuyitako ewa Gravity Omutujju abanja naye namulabyawo yabadde alaga ennyumba ye ng'agamba ennyumba gyazimbe temanyi ya Kyagulanyi simanyi lwaki yatadde Kyagulanyi mu nsonga ze zino ng'agamba ennyumba ye toleeta Kyagulanyi ku nnyumba ye yagizimba busaabala era akyagitaddeko ssente nyingi tugenda beera nga twogera ebigambo n'ebirala tujja beera nga tuyitawo mpola mpola nga tulina kujja kagato ennaku wali kujja kagato sebuuza abalabi baffe ab'emikutu gino tubaagala nnyo buli lwobeera ng'oli ku mukutu guno manya nti ojja kufuna ekisinga obulungi ate ojja kuba ng'ofuna ekyo kyennyini ekiteekeddwa okutambula n'omuntu atambula n'okumanya tubaagala nnyo tubasanyukira nnyo buli lwe musubscribinga ne mulayikinga ate ne musharinga kozi ate ekisingira ddala obukulu buli lwe mubaako comments ze mutuwadde kitwongera amaanyi tetugaana muntu yenna kuwa ndowooza ye kasitaba ng'agiwa n'omutima nga gwakukusitula mukutu guno oba kutwala gwanga mu maaso kozi ne mu byonna obaako nekyoyagala okumanya oyagala okibuuza musajja mukulu Megatron oba oyagala kibuuza Kagato era bw'obanga okitadde mu comments tujja kuba nga tukifuna era tukibatuuseyo. Shiba avayogera ebigambo yakoze kibayita podcast nayogera ebigambo bingi nnyo ku sipasidana nga walina omutima omubi watayagaliza omutima gwalina asobola n'okutta omuntu yogera ebigambo bingi nnyo finally nalabye sipasidana nga amuddiza omuliro ng'agamba nti Shiba ono gwe mulaba musota ogwesigika musota tegwesira sayona gukutema sayona gukutta olutalo luli awo lutambula lutalo lw'amaanyi si lw'amaanyi ezo ndoza ze bayita kuwagisiganya ebigambo omuntu munabaamu olutalo bwe lunaatandika kujja kuba lunaagenda okukomekkereza oba okukomekkerezebwa ng'omu kwabo agwiridde ddala flat olutalo luno lugenda kuleka Shiba wansi oba sipasidana wansi asinga obuto yajja okusigala waggulu lwakyogera bwoti nti ombuuziza ndowooza nange yo yange kalioyogera bwotyo ekijogeza bwe kityo nti kuba omuntu bw'atandika bw'oba oli mukulu otandika okuyomba n'omuto gugwe olwo byokola bwe bikuweddeko nga tokyayongerako bonfuna bwe mbanjogera nti kati singa olwaleero bukya ku makya n'osanga omuntu wa myaka 8 nga bayomba n'omuntu wa myaka 4 oba 35 omanya nti oli ebyokukola bimuweddeko kati kuba abalaba takyalina kimutwala mu maaso olina ate kudda mabega buzzi era kyokolaba nti omuntu bwakula n'ayingira emyaka 8 bwatyo kudda waggulu atandika okugamba nti ffe edda adda buto kakati twebuze omanyi bw'oba ogamba omuntu nti gundi mubi nnyo oteeka okuwa ensonga lwaki mubi yakola ki kati ffe twagala Shiba nga tebannagenda wala nnyo ku muwala wange banansonyiwa namukwaya muwalawo bantu bangi bazze boogera bwe era waliwo neyavaako emabega eri gye bwavaako era naye yali agamba nti namukwaya n'agira bwati oluyimba yalyako 10 era final oluyimba oba niyalusigaza nakyo twakinyumira namukwaya abeera nnyo mu buvuyo nedda sikikubeera nnyo is because somebody is simple abalala bakitwala for granted ne batandika muwalampa namumanyire
kati nga bwolaba tulaba wano mu byobufuzi waliwo omuntu ali simple kati nga NFU lwava eri bwabuukira buli alina kyayagala okubaako kyayogera ayogera ku Kyagulanyi yaliwo ye w'amaanyi bw'olaba omuntu batandise omuwalampa ng'omanya nti kati amaanyi ge geeyolese ojja kulaba n'abayimbi buli bwazimba ennyumba oba azimbye ekigango oba azimbye nga bwazimba ennyumba oba azimbye ekigango oba azimbye ekidaala oba ekikaali ageraageranyiza ku Bobi Wine. Saba ennyumba ya gunti ya Gravity don't misquote me. Ngambye oli bwazimba ennyumba oyo n'azimba ennyumba. Nze badde simanyi waliwo yayogedde. Yagambye ennyumba ye gyazimba. Kati nkugamba beautiful. Mbadde ngamba nti endowooza yange gyoyagala so si kukola ki nze bwe mba ndeesa endowooza yange gwe saagala ogiwabulemu kubanga gw'obadde tolina yiyo n'obuuza yange. Bona atandika okujerekereza abantu nga sijereka ngambye kiringa oli bwazimba ennyumba naye nkugamba nti oli bwazimba ekigango bw'oli waliwo yazimba ennyumba nga waliwo ate omulala yazimba ekigango omulala n'azimba kidaala omulala n'azimba kikaali kakati buli omu abaako bwageraageranyizaako nti eyange efaanana ne Serena eyange efaanana ne Crescent Towers bonna beegeraageranyiza ku balowooza yalirenga bwe kuba kuyimba kati nze abalina amaloboozi amaseenekerevu bonna buli yagezangako okuyimba obulungi ngagamba nti owulidde eddoboozi liringira Gibbs kuba yayimba obulungi kati bw'owulira nga omuntu gwe batandise okuwalampa ng'omanya yalina ekiki amaanyi era n'ennaku ezo gye buvuddeko nawulira abantu nga balasana abalala ne bavulula endusu nga bawalampa lutalo kubanga yalina ki iwamaanyi yayina osobola okwegeraageranya mu kusamba omupiira ne weegeraageranya ku India bw'oba ogegeraageranya kubasamba omupiira weegeraageranya ku ate bweba kirabu weegeraageranya ku ki oba Barcelona kati kiki teri ayinza kugamba nti asambanga Middlesbrough kakati n'abo abayimbi kakati Shiba tayinza kwegeraageranya na mulala yegeraageranya ne gwalaba nti yamusinga n'abayimbi bawana era olabye babadde nga beegeraageranya nga okuva emabega eri yonna yonna nga era olaba baali bona beegeraageranya nga Chameleon nze Chameleon tagize era n'abaagala okuyimba ne bayimba kirowoozo ekyefaananyiriza ekyani kati abo be bantu so oli bw'aba nga alina ensonga lwaki avuma agamba gundi nti wa mutima mubi atuwulire kyeyamukulu kijja kuba kibi nnyo okwogera ebyo byonna nga ensonga liyo togyogera yantama nti yakutamira ki mubi nnyo mu kintu yamusota nga byayogera kama tebaliwo ajja kuba nsonga ya Simba naye ze nkugamba olwaleero nti olutalo olwo oba embeekuulo n'okuyombagana okukuna agenda okukomekkerezebwa nga asingako obukulu ali wansi tajadda waggulu manyi sooka nowebuuza nti mu nnyimba z'oyimba banaayagala muziriwa okuva bona amala olutalo onaayongerako luyimba ki ekyo kikulu bw'obanga omanyi tolina kyogenda kuzzaako towakulanga lutalo kuba abantu bajagamba nti ebiseera byebadayinzaamu yabimala atali mu kuyomba kiringa bw'obanga omukazi bw'aba tazaala si kirungi kuyomba nnyo n'abantu bali mbuto kale wamala ng'obudde wano wandibadde okunoonya eddagala eryokulina ofuna omwana ng'oli mu kukola ki oli mu kujjonkera baaba kati nze kyeŋŋamba nti gundi byokuyomba abiveeko entalo zino ziyamba kati sawe nolwa bagamba akati engeri gye balwana entalo bamusika agenda tamba olagenda kuba oli oluyimba nonakuba ono oluyimba ate ojja kulaba nze nkugamba kino namukwaya muwala mugezi era simanyi ate lwaki yanukudde tatera kwanukula naye yabadde tajja mwanukula singa yabadde andabiddewo singa nabadde njogeddeko naye nandibadde mugamba nti oyanukula omuntu yenna omanyi oli buli lwavaayo oba akujjonkera oba akola ki n'otamuddamu oba omusayire ensinze wano mu Uganda mulimu omuwala ate olumuyita kati omuwala kati yafuuka mukazi Mariam Ndagire bamuwa olinga ava eri ng'ate amuwala mpaatyo alina ku mpewo matamuddamu ng'oli tasobola kuddamu kwogera mirundi ebiri nga gwoyogerako takuddamu
kakati nga nze nange ogenda n'onjogerako ne sikuddamu oyongerako bulijjo anti bw'onjogerako owulira nkuddamu nze ndi musirise kasita mpira oli anjogedde bw'anfulira eddagala obiwulira mbiwulira naye neŋŋamba nti ani ayogedde nti megatro kyenja okukola nja kugenda ate ku mukutu gwe mba nkolera ate ne byeyanjogeddeko nemebyogerako mba sikusayira ensinzi mpulira ensalo nedda siteba nsalo eyo nkola nze mukama waffe yali egitugamba bamuyitanga yali gundi semwogerere Paulo yali yatugamba nti gwe bw'owulira ng'omuntu ng'abalina kyakwogerako ne bw'abanga yayogera nga gwoddako bw'oyimirira nga byayogeddeko tobikoonangako abantu bagenda kuga yaddako ogenda kuwulira ogenda kuwulira omuliro osituka oyogera ku birala nabikuzimba nabizimba bali bawuliriza so Sibasizana yabadde talina kuddamu Shiba yaddamu anti Shiba kati bwali ayinza okuba nga anoonya relevance omanyi yagenda teyazaala ino omwana we bange yezaalire bwe ani ataali muzadde namukwaya muzadde naye tannayagala gwe tolowooza nti buli muntu alina ssente abaako kiraabu gya sponsoring ate toyogera tomuli tomuyitanga muzadde ate era tolowooza nti relevance bagiwa nnyo muntu olw'okuba yazaala ate atazadde gwe baseere okusaako nnyo omulaka kyova olaba abantu bayagala nnyo Yesu yalina abaana bameka teyazaala kati ekyo kiri ekyokuzaala kimanye nti tekirina tekikuteeka mutawaana akyo okukirimu azaale ajja kuzaala lwakuba mpoze ebbanga okuva lwewamuwasa n'omuteekeeko ate tosuulayo abamudalizadalizayo bewaki tebamuzaala kyetubadde tumanyi nti ate wamuwa balala namugaba kati awo ajja kuzaala amaze okukakasa nti wamutalaba kojja olutalo olulesaawo olwo olutalo olwoze kugambye nti namukwaya tajja kuddamu kwogera kigambo kyo era saagala ddemu kwogera ne Shiba abeere mugezi ekimala ave namukwaya nalabye Shiba akoze podcast tandika okwogera ebigambo ndaba ayogererako ebigambo bingi anti olwo kigenda kumuleka singa ebyo ebigambo abyarenjinze n'abikolamu oluyimba he would get a very good song naye ate kati yabyogedde ne bigenda yamusalidde obwereere so nze nkugamba nti abakyala kyenjagala mumanye nti music ate owabakyala tatambula bwati gwewawulirako nga Nantonga avuma kusaasira obajja mu biseera byetu nga Sophie Nantonga ayombadde kusaasira obanga gundi Mariam Ndagire nga oba ayombadde n'omuyimbi omulala naye manyi music oyo atambuza obulamu kati nga bano kikiyovuma oyo music ate yali oyo ye ate yali tagama muyimbi munne yali ali kumujjawe n'agamba mujjawe nti eryembo eryo toliraba ekiyigo obugonvu waliwo bwe buliwoomesa singa lyali likaluba singa teliwooma ekiwoomye eryenvu lyogaya kikisinga okuliwoomya kakati ate kiyombo muli yateberezaamu okubeera naawe ayombayomba nga tajja kukola ate n'okwewa ekitiibwa ng'abakyala kuba tebalisi kati abo tekuliko omwana muto wa myaka 18 kakati awo wotandikira kuba kati ayingidde emyaka gy'olweggulo gyakawungeezi kasita oyingira 3 omukazi ng'oyingira egyakawungeezi ojja kwendinga ng'abaana ebigambo byovumye gundi byovumye munno bwe mugenda mu maaso nga babikozeemu oluyimba ate lutunde nnyo ate gwoleme kufunamu so Shiba bino ebigambo byonna byayogedde yandibadde abikola yabadde ensobi teyabaze anti waliwo ekintu kyobala naye n'okibala bubi nga bwe walaba wano waliwo okulonda kwa Uganda baabala nti bajja kuleeta nga balina kebabala nti bajja kukozesa kompyuta buno obumu obulonda naye nga tebwagaana naye yakola gundi script yali musiru ekimala ng'ate mutegeka okulondera ku buuma bwa kompyuta buweereze message okuva yonna yonna gye bukola ki naye ate ku bugwagwa bwabwe nga bajja kujjako intaneti ekyo tebakirowooza akati olwo obuuma bwo nakuyamba ki kati bajjako intaneti ngaobuuma tebujja kukola era singa nali nze twandigeza okuva mu kulonda nga bonna abaabuleeta bonna bali kitalya
ekyo kyo tebalabanga muntu kubba ssente za ggwanga balowooza nti omuntu abbye amabaati yababbye ennyo so ng'olwo ye yasinga okubba babaali nga 2-3 ababba ssente z'obuuma obulonda mu Uganda yonna kati omuntu akola script nga tamanyi nti kijja kukolera ki obuzibu kati obala ekyo ne weerabira nti onaagenda okukakkana nga kyokoze kikuyiyeeyo buyingi for instance kakati oyinza okwagala okwekuba ttatu weekuba ttatu eba ekunyumira naye ate ttatu teriyo omwana wa myaka 13 agyekuba ogyekuba oli mukulu ng'otuuza okwetala kuva ku 25 kudda waggulu naye ate manya nti awo otambulayo emyaka mitono n'ettatu n'otuukawo otagyetaagira ng'erina okuvaako kati ebyo sikuli gye bawakola nfu ekyo oba tewakibala kati noono okuyumba n'ebyo ebyobugambo teri kibi obanga olina ekintu kyonna kyoyagala okukola tokolanga ensobi n'oyogera ekintu ng'okirikodinga nga kigenda on air ate nga olina obusungu ng'olina n'obusungu tokolanga ensobi n'okola ekintu kyonna ngo mu buwandiike kiba kibi bw'obanga kyokola abagezi abasinga obugezi bulijjo bagamba nti mu lukuŋŋaano luno kati kufuuke babaddemu baganyemu bannamawulire ebigambo bye bagenda okwogera biba irreversible tebiddayo bw'okyogera kiba tekikyaddayo kakati ono yayogedde ebigambo ebyo ng'akoze alina kunanko kumpewo abantu buli omu amukolaki amulaba n'ababirikodinga ng'abamu babirikodinga bayinza okuba nga bakoze ne linki bagigabiddeko dda gundi shiba gundi spice nga bifuna butereevu naye ensonga lwaki naye yamuzeemu n'agamba nti musito gwennyini anti kakati mulimu ebintu byoyogera oli n'alabanga gwe atakyalina muntu abantu simanyi lwaki abantu balungi ennyo spice Diana simanyi lwaki ono anko Chuni ate nawulira bamuyita anko naye ate ndaba muwala babimugana okuddamu kuyi nebyeyiga baramu yamugaata oddamu bye ate obalamu alina obuyinza obugaana omuntu erinnya libamuyita tabulina oyo mukazi ekiki yamugamba nti yakulira gwekyagamba ekigambo anko balamu ayinza okubanga naye olinda kukambuuze kati gwe owagirawo ono okweyita anko bw'aba yeyita anko ati kati nze nina kyenina omusambi wa Arsenal yani waliwo ayambala shati 9 ani ajambala shati 9 yase Jesus ddala ye Jesus kati naye bamugambe toliyeyita kati wagala ono yeyite ankwe bwabanga anti kati oluzungu nalwo omanyi luzibu anti oyagalako tugende mpola nze njagala aliyeyite lwaki kuba anko tekitegeeza kubanga oli musajja si kyekitegeeza kati mwami Balamu yatugamba nti ekigambo anko kitegeeza maani kitegeeza anko kitegeeza maani kojja anko kitegeeza again kakati nawe oba tokimanyi kati mu luzungu lwaki ono tumuyita anko oyo kati buli omwami anko kati gwandi nkugamba bwe nti bwe weeyita anko nga si linnya lyo waliwo anko kirina amakulu agasukka mwana fe tulina kya kojja kakati nze ninayo n'ekyakakongovule era spelling anti gwe yagambyeko nti n'ekigambo yakuwa spelling yaki my friend oli eyeyita owolereza omuwala ono muwolereza bansibe bagenda kusa ayagala ajansibe emyaka gyo ginyumira mu kkomera oba nyumirayo basinyumira yajansibe olw'okuwa amakulu ga anko gwe nawe manyi gwengawa olemesa oli omuyita anko oli gwe bagamba okweyita anko teri alina buyinza gamba muntu teweyita linnya koja sigenda kuyinza kono n'abaana wa teri alina buyinza mbye kakongovule yinza okweyita kakongobule kati nze bwe neyita kagatto nga olwokuba toyagala kigambo kagatto ewuwo ng'oŋŋamba nti weyita kagatto ye erinnya lyeddungi nnyo lye tulyagala fo diwulira lye bamuyita eriryo yatugaanamu tokola kino obadde oteso anti kati erinnya toligamba muntu tolyeyita wano twalinawo omusajja yali akiikirira gondi waliwo noonewanyusi yasebage yali waliwo ebogiswera nga ye kamana w'ensonga ng'omugamba tolyeyita yani ye kamana w'ensonga ng'omugamba tolyeyita waliwo noono sima pombo andrew biki guuja ali awo kati tolina kati ne kasolo nalyo baliwere neseka omugenzi anasikalisi kati nga ate nno kati abantu bagasalako ana owulire kakati erinnya nze lyo sirinaako muntu gwe ŋŋamba nti aligaane gundi kikolaki kojja kagatto wanta bwe mba nakuta mu jjompa obutwa gonokiriza omala yetume kyeigo nabukuwaako ate kati
oba ogambye munakutama ate onabeera na muntu yakutama erinnya omuntu lyalina tewali wakola ki alifunanyisibwako toyinza naddigamba muntu olaba ne paapa tayinza kugamba oli Jesus nti wejjeeko erinnya eryo so nga Jesus bamanyi nti yali ki yali omu naye tayinza kugamba nti lijjeeko kakati gojja kubanga oli awo ng'ogamba nti paapa ojaba paapa kakati ne Semakula naye bali mujjeko talina papasi ki kati nga naye mugamba tolyeyita oba olina amaanyi mangi paapa sebo kyekimu ekya paapa ne papasi sport ono papasi eri PAPAZ kakati anti kyegamba ono gundi oyo cumi yakuwaako spelling yagikuwegindetera njindo kagikuwandi gitugireyo njikuwe olina engeri gyemuli owoleleza omwana omwana yita kya anko gwe olina okuyinza okumugana okweyita anko nze ninako wano gwe tumanyi bulungi ayinza okweyita akakoko ate ayinza n'okubanga ye yali agamba nti byenkola byonna mbiddamu nze anko olina bwomuganyira nti wali otegeeza buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange